Namukadde January Karenzi abadde amaze emyaka 2 nga yabula naye nga mutabani we Mark Tumusiime omu ku basembayo obuto akakasa abatuuze n'abooluganda nga kitaawe bwe yagenda okupakasa okugula eggaali eyamubbibwako. Deogracious Byaruhanga nga ye ssentebe w'ekyalo ategeezezza nti baatandika okumwekengera oluvannyuma lw'okuzuula eggaali ya kitaawe ku nsiko okumpi n'ekibanja kye ate nga mutabani we aludde nga bamatiza nga kitaawe bwe yagenda safaali okupakasa. Eggaali ne bagizuula mwenyina yali kusatu n'agizuula ne bagireeta ne bagamba eggaali eno ebeere wakyeyamaanyi okutuusa tunabuuliza omuntu ne tukola ki ne tumufuna olyoka omuddiza eggaali ye. Abooluganda wiiki ewedde bagenda ku poliisi ey'e Isingiro eyasitukiramu n'ekwata Mark Tumusiime ne batandika okunoonya omukadde ono kubanga balina obutakkaanya ng'ayagala kitaawe atunde ekibanja amugulire bodaboda nga mwannyina Elizabeth Birungi ne ssentebe w'ekyalo bwe bannyonnyola. Baali bafa ttaka ng'ayagala amusalireko ekitundu atunda muwe boda avuge. N'amugamba nti tojja kutunda wano nanga teri kibanja ky'ogenda okutunda. Kaakati bwe yamugamba ekyo omutabani najja n'atugamba kwe kumutta ndowooza. Olwaleero abatuuze n'abooluganda bekozeemu omulimu ne batandika okusima ennyumba Mzee gye yali atandise okuzimba ng'eno mutabani we yali yasamu amataffaali mu madinisa n'atandika okusulamu okuva kitaawe olwo yabula. Gye biggweeredde baziikudde amagumba ga kitaawe gwe yali yaziika mu kisenge mw'abadde asula oluvannyuma lw'okumutta. Era mu kisenge ekyokusatu omwana mwe yasizibwa kitaawe bwe yamutta n'amuziika n'amuteekako amataffaali. Kuba twewuunyizza nnyo omwana okutta kitaawe n'amuleeta n'amuziika mu kisenge ate ekyokwewuunyisa n'abeeramu. Poliisi ng'eyambibwako abatuuze baziikudde ebisigala by'omugenzi ne basooka okubitwala okubyekebejja era nga byakukola ng'obujulizi nga mutabani we abuuzibwa engeri gye yafaamu n'okuziikibwa wansi w'ekitanda kw'abadde asula. Abatuuze bavumiridde abavubuka abataagala kukola ne bakeera okulera obulezi engalo nga batunuulidde eby'obugagga by'abakadde baabwe. So ono yekka naye n'abalina abaana bonna bw'aba amulaba bw'atyo ng'alimu ekiko ekyo amuveeko. Abantu singa kisoboka abandi badde bamusiba n'amayisa. Omuvubuka ono atemesa mabega wa mitayimbwa nga poliisi bwegenda maaso n'okunoonyereza ku ngeri omugenzi gye yafaamu n'atuuka n'okuzikibwa mu nnyumba. Ate Hajjati Minsa lugolobyo w'emyaka 81 nga mutuuze w'ekibiri Musaabala abadde agugulana ne muzzukulu we eyamutundira ekibanja ky'efuuti 2 ku 2 ku mitwalo 5 afunye essanyu oluvannyuma lw'omulamuzi Samuel Emokol owa kkooti enkulu ku Twin Towers okulagira addizibwa ekibanja kye awatali kuddamu kumutaataaganya. Ensala y'omulamuzi eweereddwa ng'ab'oludda olwawabirwa mu kkooti tebaliimu. Oluvannyuma lwa kkooti tutuuse mu maka g'ekibiri ng'essanyu libula okumutta nga bwe yeebaza abamuyambyeeko okufuna obwenkanya. Essanyu lingi nnyo kulaba nga ekibanja kyange kinziridde ng'ate omulamuzi agambye tewali akibeera akiddako kukitabako wabula ndagidde okulimanga bwe njagala. Ate era nga tubadde b'amazima kubanga ekintu kibadde kyaffe nga tukikumidde ebbanga ddene nga tumanyi nti kinayamba n'abantu abalala. Nti kkooti era y'amazima kati talina muzibu talina musango n'emudda ku kibanja kye kibali bamugobyeko. Kafa bakamoga bakwatibwako nnyo olaba ensonga eno ezindi ate omukadde nannyini. Ddamba Wizil ne Ronald Kasasa bye bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Bella tukisinze